soko subscribing muganda wange bwa tunaba ku subscribing ku the Buzz UG tukyaliwo mpola mpola n'okutegeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mu current events mu sports ne entertainment wabula waliwo ekipye kiriwo waliwo ekipye kizuuse mu kampu ya Nup eya Bobi Wine wali eri ku kitebe kyabwe ekikulu wali kamocha naye tovaako tugenda mu ka break atono nnyo tukomawo. Kulikayo muka break yako muganda wange webale kubango chekumide ku the Buzz UG boba tunaba ku subscribing onyigende okadde osobole kubango tambula wamu naffe osobole kubango manya buli kimwe kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda wabula abo tuba tunagenda ku kyatulese nga bwe kimanyi nti embeera gye tulimu ya kalulu buli omu agezaako kumanya nti afuna ekifo mu 2021 nga bwe kimanyi nti bwoba ogenda kwesimbawo ku kifo kyonna kyonna oba president oba member wa parliament oyina sente zosasula kye bayita nomination fee eyo gisasulayo mu kakiiko k'ebyokulonda kati emabega kwawo Bobi Wine yavuddeyo nakola post ng'agamba nti omuntu yenna asobola okubakwatirako okubagamba nti waliwo abantu be abamu bagenda okwesimbawo okuba member wa parliament tebasobola kusasula sente ezo nomination fee milioni 3 akakiiko k'ebyokulonda kagambye nti buli omu agenda okwesimbawo asasule milioni 3 kati Bobi Wine abamu ku bantu be mu bitundu ebyenjawulo bagenda okwesimbawo bakandidate be bagambe munaye principle tetusobola kusasula sente ezo ffe tetuzirina tuli bubi kati kyovola ba Bobi Wine yavuddeyo n'ateekawo post n'agamba nti bobo oyina akasente katonotono n'ateekawo n'enamba z'essimu ng'osobola obakwatireko kubanga bw'okimanyi nti ekibiina kipya bakatandika nabo bakyagezaako kwetereeza wabula abantu abasinga bwe balabye post eyo ne bava ne bagamba nti no principle ekino kye tusobola okukola omuntu agenda okutukulembera omuntu agenda okutukiikirira mu parliament abeerawo ate nga tasobola na kurisinga milioni 3 ez'okusasula nomination fee abantu ne bayomba ne bagamba nti no tekisoboka bano abantu era tugenda batusaayo babe nga tebasobola kutukolera bw'oba tosobola kusasula nomination fee kiba kitegeeza tosobola nze ndowooza nange abantu abasinga badde batuufu kuba kati bw'olaba nti nomination fee milioni 3 eziba zikubuze kati sente z'ebipande sente z'okufundinga campaign ziba na nnyingi okusinga ku ezo ogenda zijjawa ezo sente ogenda zijjawa bano be bantu betugenda ne tulonda nga beewoze sente amayumba gaabwe bagataddeyo mu bbanga bajjeyo sente ne baziteeka mu campaign kati bwe tuba tubalonze bagende batukikirire bo bagendayo kulya buli sente omusajja baba alina kyagenda okuyisaawo nti togikwatako n'abawa sente era bano be babeera fast kuba bali bubi tebasobola okutukolerera kyekyo kiriwo wabula abantu bagambye nti no principle tekisoboka nze ndowooza nange ekyo kintu bwe kito tekisobola kukola bwe batosobola kurisinga 3 million eza nomination fee kiba kitegeeza tosobola oli munafu era ne Dr. Jose Chameleone mabega kwawo yavaayo n'agamba nti bafanizi bamusupportinze bannayuganda bamusupportinze myaka 20 nga bamuwa sente so yagamba ayina sente ayina buli kimu kati yagamba agenda kubakolera tagenda kulya twagala abantu bwe batunga Dr. Jose Chameleone twagala tulonda abantu abatali bubi abatagenda eri kulya buli kyekyo kiri omuganda wange wabula bwe tuba tweyongeddeyo mu maaso ne kyatuleseewo Bobi Wine yabaddawo wabadeka press conference wali eri ku kitebe kyabwe kikulu wali kamocha Bobi Wine navayo na revealing anagamba nti next week bagenda kutalaga ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga nga bagezako okulonjinga offices zaabwe mu bitundu ebyenjawulo n'okumitinga bamemba baabwe ne cabinet yaabwe ne committee zaabwe eziri mu bitundu ebyeggwanga ebyenjawulo yagambye nti next week bagenda kutandika tour eyo wabula nga bwekimanyi nti abantu sawa zino kati kiriyo nga bwekimanyi nti police Bobi Wine wabagenze n'abantu be police ebeerawo kumulemesa ekyo naye Bobi Wine yagambye nti abantu be temutya bagenda kutandika next week bamanye nti nga bwekimanyi tuli mu general elections abantu bagezaako kwetegekera akalulu ka 2021 mwaka bonna kati Bobi Wine agambye nti bagezaako kumanya nti bategeka bulungi enteekateeka zaabwe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo beetegeka ne ttiimu zaabwe zinaabakolerako kunoonya akalulu bamanye nti omusajja bakola ki bamujja mu ntebe kati ekikiriwo wabula ekibuzo kiri ndi poliisi enaabaganya ye Bobi Wine agambye nti oba poliisi weeri oba biki byonna ebigenda mu maaso tewali asobola okubayimiriza bo bagenda kumanya nti batuuse ku offices zaabwe meetings abantu baabwe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ekintu bamanye nti bakitambuza bulungi ye Bobi Wine wabula list tena fuluma tetumanyi oba Bobi Wine agenda kutandikira mu bitundu ki list tena fuluma naye tusubira nti anytime tujja kuba tugikutuusako wano ku the Buzz UG kyoyina okola subscribing onyigene kukadde ate weekumire ku the Buzz UG webale nnyo tukyali onze ne ttiimu yange Morio UG nkyaliwo mpola mpola.